gwagenda okuddayo ewaka amaaso go galeke gabeere nga galabira wala ate obwongo bwo buleke bubeere nga buddukira ku sipiidi ng'olowooza nnyo. Ngamba gwe mwannyinaze ali kumpi okuddayo ewaka ng'obuzaayo omwezi gumu, myezi ebiri, myezi esatu, obuzaayo wiiksi, gwe gwe njogera naawe. Obadde okimanyi nti baganda baffe bangi nnyo abaamalako contracts zaabwe ne balemesebwa bakama baabwe okuddayo ewaka nga babawa excuse zino wammanga. Passport yabula, passport omwana yajocha, passport omwana yagisuula kasasiro, passport simanyi gyeri, passport omwana yagiyuzayuza, passport omwana yagiteeka mu mazzi, nga babaleetera excuses bwezityo ne bafundikira nga babawambye ne musigala mu ngalo zaabwe. Era nga tulina baganda baffe bangi nnyo abali confiscated by their bosses, ng'omwana yamalako contract, bosi n'amugaanira ng'adda mu mulimbalimba passport yabula. Tosobola kuddayo waka nga tolina passport, tolina kitambulizo, nze simanyi kyakola, era sigala nga bwe tukola ku mpapula, sigala nga bwe tunoonya kyekyokola, sigala ogiroberawo nga okukakkana ng'emyaka n'emyaka gigenda okyali mu ngalo za mukama wo, naye nga igwe kennyini ng'omuntu tewatwalayo budde kubeera nga olowooza ku kiki ekisobola okuvaamu, nga tewatwala budde ku monitoringa impapula zo ng'obudde bwo buweddeyo. Kyova olaba tubagamba bino. Yenze Sheila Adita following a page eno kwata mu link nsikanayo ku YouTube channel yange nga bwedi enkola yaffe nti oba subscribe nze n'okwata kadaako kigenda kuyambako buli video yonna etuulako eyo channel egenda kubanga ekutuuka kate ekisinga commenting nga tumanye endowooza yo. Osobola okutumirako nga weeyambisa channel eyo kubanga ogenda kuba already nga oli member. Sheila Adita imbeerayo nnyo okubatuusako updates ku biki ebigenda maaso, jangu otwegatteko ofuuka omu ku bammemba baffe. Tukyali ku nsonga z'abaganda baffe ababeera nga balemesebwa okuddayo ewaka nga ate bamazeeko contract gye basayininga ne bakama baabwe. Wano we tusinzirira ne tubagamba ngaffe nti bw'oba oli kumpi kumalako contract, obwongo bwo leka bubeere nga butambula nnyo. Tandika okunoonyereza mukama wo, tandika omukolako save, otandika okumanya mukama wange passport yange agiina, mukama wange national ID yange agiina, working permit yange gye mbadde nkolirako agiina, mukama wange yellow book yange akyagiina, mukama wange eya tiketi yange akyagiina. Ebintu ebyo tandika okubinoonya ng'obulayo akaseera katono nnyo okuddayo ewaka. Tandika okubuuza mukama wo, munnange bosi bansabye passport yange, baagala passport photo, njagala bifaananyi, jjukuba bifaananyi, baginsabye. Nkyani osobola omulimba nti Interpol mu ggwanga lyange erya Uganda ensabye photocopy ya passport yange, bayina empapula ezigenda okukolebwa zengendo sisenkana ku kisaawe. Tandika omukolako save, mukama wange ngenda kulinnya nnyonyi ki nga ngenda, mukama wange eya tiketi kati za sente meka, mukama wange bamaama bange bali mukola entegeka, bagenda kunzija batya ku kisaawe, bagenda kumpikinga batya ku kisaawe, ennyonyi ya saawa meka, intuuka ddi, ebintu nga bwe bityo. Tandika okwetegeka, nsaba kugenda ku shoppinga bintu kubanga ndi kumpi kugenda. Tandika okuteekawo nawe excuses ddala ezigenda okukulaga nti mukama wo ali serious ogenda kuddayo ewaka oba nedda. Teekawo excuses ezikulaga nti mukama wo passport yo agiina oba nedda. Kkiriza obwogaane, baganda baffe bangi nnyo tebalina passport. Kkiriza obwogaane, baganda baffe bangi nnyo abalemeseddwa okudda nga tebalina passport nga zaabula ku ssaawa esembayo. Contract agimaze, mukama we n'amugamba passport teriiwo. Contract agimaze, mukama we n'amugamba passport yambulako. Contract agimaze, mukama we n'amugamba ate passport omwana yagiyuza, ate passport simanyi gyeri, ate passport sigiraba, ate passport. Okwewala ebyo tandikirawo ng'obuzaayo akabanga katono. Emyezi esatu, mwegi emyezi esatu gikumala okubanga otandise okwetegeka okumanya ogenda kutambula otya, ogenda kulinnya nnyonyi ki, mukama wo tiketi agiina oba nedda. Kubanga batera okugula tiketi ezo mu bwangu ezalayisi kulamuza nnyonyi ki eyalayisi egenda okutambula, ne bagula tiketi ezo mangu ne bazitereka. So kati gwe kikkakatako okumanya passport yange oli agiina, eya tiketi yange oli agiina, working permit yange eri agiina, kiki ekigenda mu maaso. Tandika okukola save, otherwise baana mmwe bwe mwanaatuulanga mulinde bo babalowooleza olw'okuba contract ewedde kubagambe enkyogenda muganda wange ojja fundikira ng'osigadde nga bakuleetera bino wammanga nga mukwano gwaffe byalimu bosa ngambye ate passport omwana yagiyuza, ebintu ng'ebyo
mutandike nammwe okwefaako. Bano tebabafaako. Yenze Anita nsinkanayo ku YouTube channel.